badde ba mukwano twatera okwesanga ku kooti ku mikolo gy'ekibiina nga nina ekintu kyentera omunga nti mwanyinaze amafumbe gagenda kuyingira paalamenti naye we naatuukira okuyingira paalamenti kwamba lemu nga paalamenti agiyingira 2:30 nga mwanyinaze we niyingira paalamenti 2:30 ngenda kujja nga gwatula ku front bench ng'oli minisita nga mu baminisita muli ba front bench akati gaffe ba junior baakayingamu abatulungamya muki nina message n'abeesa awantu amu simanyi butuufu bwayo naye nga bulaguli yali Honorable Ellen yali amunyumiza naye nga bunnange twawangudde naye nga aliye abateekayo embeera nti tebaagala ndayire baagala oba ki okulonda tukuddemu oba nfe naye Katonda wange gye gwensiza muki munene ajja kunkuuma. Buli omu mu bulamu alina ennaku ez'ekijjukizo. Kati nno Focus TV yange bazze okufuula ennaku zo ez'ebyafaayo bakwata vidiyo n'okkuba ebifaananyi ku mikolo gamba ng'okwanjula embaga graduations okukyala bano nno tebakoma okwo aba Focus Group yange bakuguka mu kutimba bakola keeki wamu ne juice omuwoomu nga kuno bagattako okukola graphics ne branding ow'ekitongole kampuni oba bizinensi yo era basange ku kitebe kyabwe ekikulu e Kampala ku Jesco Plaza oba basange ku ofisi zaabwe awo ku Focus House Mutuba ne ku ofisi zaabwe empya ekiboga mu Town Council ku 2nd Street okuliraana Smarton Hotel. Ebisingawo bakubire ku simu zaabwe 0757 133 162 oba 0789 020-806 gwaliko Facebook ne Instagram kebera Focus Group yange ate ku YouTube beba Focus TV yange za nate ku Focus TV. Thank you so much wenye okubeera ng'olaba wenye okubeera ng'otugoberera ono osinzidde okuba ng'otulaba kola kyamaanyi nnyo nabagamba nti wembaira n'ensonga yonna ng'egwa mu nuupu oba ng'ekwatagana ku bya ebirimu ensonga ya eri political omukulu ono Joseph Mayambala nze muyita Maijo mbeera naye okulaba nga attanya ku nsonga ezimu ezigenda maaso mu ggwanga ly'e Uganda. N'olunaku lwaleero tugenda kutunuulira ku mukyala Honorable omugenzi kati Nakimuli Helen ono nno w'ekalangala ku bizinga by'Essese abadde voko nnyo ku nsonga ezitali zimu era nga kireesezza omukulu ono lwa nsonga nti ali muli mu kitebe kya nuupu munda nga njagala tusigire ku kifaananyi kyekiriwo oba kyekigenda mu maaso naddala akwebyo ebiwumbeesebwa ku mitimbagano egy'enjawulo ku nsonga y'okufa kw'omubaka ono. Omukulu sebo nkwaniriza sebo kigenda kitya muganda wange obulamu bugamba ki? Obulamu tebuyinza kuba bulungi nga Nakyemayira akyatufuga nkitegeera buba bwokyanga sigiri kwamba mukyakabira kino Nakyemayira n'abakola kino bamukyatenda Nakyemayira okera kubata n'agoba abantu bonna ku nguudo mugeruka n'embyalo gye bandidukidde abalumbi eyo n'asenze bamukyalano basenda nolwokaye tupangisa abantu bamugeruka nga n'abamaduuka akedde ku makya abatunda spray abatunda biki abatali nsonga yonna nga babayeemu military bamenya amaduuka gawe n'ebintu ebyo so munayo obulamu bwe Uganda atukeesa lukyanga nkoko ya mutamiivu nkitegeera. Mbuuliza ku mulabi wa Focus TV. Omulabi wa Focus TV gye bako gy'otuusaako engalo Mayamba Joseph nga bulijjo geegange sebo kali akakololofo twakajjako kololo abantu bekololo baasalawo naye munnange nga bw'omanyi okulonda kirala mukaluka Nakyemayira be kiba naye kisinga okuba ekikulu ffe tuli baweereza obuweereza Mayambala ne Embasiri MP oba kansala butusaba bugenda mu maaso era essaawa zino tulina ekisinde oba ekibiina ky'obwegassi eky'ebyenkulaakulana kye twatandisireyo bakiyita Informal Sector Forum kigatta baganda baffe abali mu informal sector ng'eddoboozi tulina eddoboozi kati eryerwanira kwanga mulaba ebigenda mu maaso bagambye baagala trade order nti baviira ku street ne tuddukira ne gye tuddukidde batulumbayo kaakati baagala ki sente ze bayisa nga zandize kuyamba muntu ali mu informal sector bazijja mu byabufuzi ne baziryanga abantu netusiganga tuli ku bbala tunaleke tulina baagala ki naye tujja jjogerako eyo ensonga si ya leero ensonga enaaba yalala tujja kujja nga tuze kwogera ku informal sector forum. Ekikuyisiza olunaku olwaleero byebyo ebigenda mu maaso okubaka ono okufa kwe kutankana n'obwangu obwabaddewo so nga ate na postmortem n'okutuusa kati tennaba kubeera kkiriya kuvaayo kubuulira abantu. Kiki kyolowooza ekiyinza okubeera emabega w'ekintu kino oba soka osigire ku kifaananyi gwe ngaalira abadde abeera ennyo ku kitebe kya nuupu soka osigire ku munnayuganda ekifaananyi ky'omubaka Helen Nakimuli yaani tudde wali ekisooka muganda wange nzikiriza okwegatta ku ggwanga lyonna ku National Unity Platform
nelibagana nga onabe kalangala okunyolera awamu nabo olwokuviirwako mwanyinaze Nakimuli omanyi nze Mayambala ye Nakimuli so amafumbe yes mwanyinaze oyo tubadde ba mukwano twatera okwesanga ku kooti ku mikolo gy'ekibiina nga n'ekintu kyentera omunga nti mwanyinaze amafumbe gagenda kuyingira Parliament naye we natuukira okuyingira Parliament kwambadde mu Parliament yatuyingira 231 nga mwanyinaze we niyingira Parliament 231 ngenda kujja nga gwatula ku front bench ng'oli minisita nga mu baminisita muli ba front bench ati nga ffe ba junior bakayingira mu abatulungamya muki so ekyo kikatwe tutanya kisakane nga mwanyinaze nkusabira so omukyala nga Nakimuli ekisooka abadde muntu w'abantu both ku kitebe ne mu constituency kyondoza kyere kukwazira n'okwadde nga mutuusa mu constituency nze ng'omutadde mukwano gwange tutanga ku mukolo gy'ekibiina tunyatusaagasaaka era tusagira nja kusanga mu Parliament ng'oli minisita ate nga mwannyoko mwanyinaze amafumbe nga mugayo kyakwenge akutte obuyinza obonakawataka ojja kuba minisita mu Parliament mujja kwa abantu ali maaso ku front bench nga kifeeke fe batule n'ebbaliwa emabega okubabugiriza n'okusapota government policy Allen yayingira Parliament 221 okuva e Kalangala ekisooka yemu ku constituencies z'enjoga zeyatunulira ebizinga olwa nature yabyo n'engeri gye bifaananamu bifeetera okwanguyira Nakyemalira okulangirira baayagala n'okuyisa baayagala naye mu kaluka 221 ekyenjawulo ye ne Horsepower mwanyinaze Horsepower yayita Horsepower Baby Ndunya ow'Amazon ebo ekisinga okuzira nakwata linnya erya nickname erya Horsepower Baby Ndunya baatukolera ekyamagero ye ne Baby Ndunya oli n'awangula ebizinga ebivuba ku kyobubaka omukyalo n'awangula ebizinga by'e Kalangala mu mbeera yali e Kalangala kwamena nga mujjukira olunaku lw'e Kalangala olunaku president lwagenda omusabira akalulu amagye gasalako sula lwe bamukwata ne bamutwala direct Magere olwo bayola baganda Edi Mutwe olwo yali agenze okusabira Honorable Nakimuli Kalulu 221 netugwa mu njege ey'amaanyi naye mwanyinaze n'ayita mu mbeera yali enzibu bwetyo n'atuleetera wini ekyo kyali no kikyewunyika alinga nze yali ekololo naye nagenda ekololo nga buli ansanga asagala Bayambala nga ne president olutaka ne musajja goli musajja muvumu wanuwoli wase mvwanga nyingi nyeyo naye kiringa kubeera mu nuupu n'ogenda erwa Kitula n'ogamba ate kandi etwaffe twatwalira Kitula mu 221 byagwa bamuwambye bamusibye bamukubye oba walutibwa biki yamalira ku kitanda so bale ensi betuga nti ensi erwanyisa bwa Nakyemalira embeera gye mubamu amufu bwa Nakyemalira naye nkyabadde yakusigira ekifaananyi ky'amaanyi Nakimuli so n'ajjayo constituency mu mbeera enziwe that is 2021 Katonda n'aba muyinza mwanyinaze n'ajja n'abeera vocal mu Parliament si ye mubaka azze nga muperekeze embaka abadde vocal mu Parliament ku fulo ya Parliament ng'ali vocal mu bukiiko mu committees ng'ali vocal ku shadow cabinet nga minister for information ng'ali vocal ku kitebe ne activities z'ekibiina ng'ali vocal ku constituency ku ground ng'olaba ali vocal ate n'atakomaawo ne mu co-curricular activities za Parliament abadde mu timu ya volleyball ng'olaba ali vocal ate ne mu mbeera ya bulijjo Nakimuli muntu abadde ajja ku kitebe bafuut soja bonna ne banyumya naye ne mukuba naye olwali ne mukola ki so nga she's a good friendly promising person kuba kalya ye badde eri abantu wali promising because abadde ayingira 41 another times 41 years jeje emyaka abantu abasinga mu byofuzi bo speeding era osajja kulira n'ogamba kati okakasiza mu kyokola so fena katumina mu essuubi to be honest nze ku Sunday nakula Sunday tunalusanga kiseera kizibu nnyo soka bansanga ndi mwavu Nakyemalira tunyiganyigadde oba ngo bavukuluma bankyaka abo bavu neralikira Arsenal ne Manchester United mwagizi wa Arsenal Manchester Manchester ne kuba gana wale gali gazedda embeera awo lenga kali kapale kolinze ka relief kolinze nze nalionga na neje ebikiro kya Manchester okunkuba ati nenga ngende nyongere ku nyige ku mutima gwange era omupiira nagulako naguvako ba mu dakiika ya 7 ngato bitegeera weekend yampisa bubi eno sigirabanga bakubikidde mwannyoko kwali oyo mulaba twali naye mu kuziika mukyala wa Waiswa yes Waiswa Mufumbi bwe twagenda oziika mukyala wa Waiswa twali nengali simulwadde akoze ki
kali omuntu gw'otawuliddewo ku kitanda oba ki bwe bamukubika ekyo z'okwebuza naye oli bajja n'agamba gundi wiiki eyo nne wadde tebibadde mawulire nga mukitegereko ab'omunda nti abadde muli musobola okkitegera gundi abadde muli naye onne mu kuziika awo namulaba oba mangina namubuuzaako ndaka namubuuza nako mu kuziika bana mu kuziika nali Namirembe nagenda n'eruwuuka anzijukirayo n'omulaba mubuuzaako tukubamu olayida kikemu birya so she has been this active person omulaba mu kufula ya parliament ateesa ne mu ddiini y'ekisodox omulaba ateesa ate ye muntu atabadde intimidated nga ayogera ensonga nga balina zoogira waliwo baka bwe yasembeyo okuwa ku mazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka n'agera eri bannaddiini agamba ne bannaddiini yes tukkiriza naye musabira abantu ne mbagamba bagondere gavumenti eriwo n'ebirala mbagamba naye ate abantu zino endiga ezijja mu kanisa obutali bwenkanya bunyigiriza zo bwe basenda omutembe basenda omwana yazimbika kioski ke nga tabbita singa asazeewo okukola ne bamujja nga talina na pulaani bijambwa bunyigiriza ye ate endiga ejjawo okukola ki mu kyaki kuba bana bagagamba loodi obusawo busaba bwina mwogera ku nsonga ezibanyigiriza so yobaka yadde agezaako okukola ki okuteekawo naye ekyennaku manyina zisasobodde kulayira kikisinga okunnuma ng'avudde mu haso eriyo dda omanyi ekigambo okufa kizibu tekibanga muntu kulwala oba genda mu kkomera okuma waiso tugweruka waiso yonna gyali olunaku lumu likya nga bamutuusizaako byebamutuusizaako nga balanga bebatuuseeko toba nasuubi yadde nti toba nasuubi kuba obulamu obupya etwogerako mu bayibuli ne mu kulaani fenna tukyayogerako boogere kati olaba maijo wano obeera ne muno n'agenda ku kyeye Dubai n'oguma ng'okimanyi gyali nti era bulikya n'akomawowa ne baba mbeera nga tadde naye ng'otendi awo ne munoonyaako kasimu ne twogera enyamikwano ne baagenda mu Amerika nga nakyemera batutte emisinde naye ogumya gawa lazima nsobola mubuuza lyotyalaga gyendi nagamba yambala nkulaba n'ogumira awo so kyekyo kiruma naye okay maijo mu bino byonna ebibaddewo n'enfaaye nga walabye ebyakoleddwa sawa nalabye mubaka zaake yatadde akaka ku nfaaye n'agamba nti twagala amazima gazuke nga tunaba kuziika muntu ono kiva ku kyokubeera nti mubanja amazima ng'ate babagamba nti babadde bamulongoosa kyekyo ekireeteddewo embeera eno ey'okubeera nti simuli bamativu nga mwabwe ku kitebe nagenda kwogera ensonga bbiri ate nazo nga bwe tuzigobera ntuufu ekisooka nina message n'abeesa awantu amu simanyi butuufu bwayo naye nga bulaguli Honorable Ellen yali amunyumiza naye nga munnange twawangudde naye ngaaliye abateekayo embeera nti tebaagala ndayire baagala oba ki okulonda tukuddemu oba nfe naye Katonda wange gye gwensiza muki munene ajja kunkuuma WhatsApp message oba nina nagirabyeko era bw'oba tolina buzibu ngenda naye ejja kugabiirako osobola ogiragako sirabe nagirengeddeko simanyi butuufu bwayo kati ekyo bwekigatta ne karakita y'omuntu kuba mu byafaayo by'ensi zonna ezifugwa bannakyemalira abantu abalina karakita nga Ellen ensi ebalabanga threat bw'otulina ne complicity y'ekitundu kyabadde akiikira nti Ellen abadde akiikira constituency ekikisooka erimu ekibbattaka eky'amaanyi ekyokubiri erimu okutulugunya abavubi erimu okulwanira ennyanja ekyokusaba ekisinga okuba ekikulu teyakkiriza compromise ng'asigadde ali vocal against injustices ezikola ki ezigenda mu maaso mu constituency ye so tekeko n'etteeka lino erya sovereignty kubeera basembye okuyiziganya ne loop ng'amuyita bapulaninga emiting enkera ku maani okubakumanya ate bagenda kagenda nga abaka ba parliament kudiscussa ng'ekinga ekibiina kyogenda otakolingamu ensonga ya sovereignty bill eyo but to the low surprise ajjamu okuwuliza nti ate omubaka akoze eki afudde so kiruma kiruma ate tobuusabuusa assumptions z'abantu kuba Uganda tugiwangaaliddemu tulaba abantu bangi avudde ne boogera amazima ne bafa mu feeta akola ki etategerekeka ate n'omugenzi naye era abadde akyalejinga nti bale suspect waliwayaga baagala okukola ki so government oba abo bonna Katonda bayazise ku buyinza bwavunanyizibwa muvayo ne mukakasa ensi nti ddala
tulina mukono muki mu kufa kwono oba mu kintu bwe kiti naye obuzibu bwe tulina ku nsi buli bumu nti alipoota zaano gannyana ganywa muwangazi abantu bangi afudde mu nfa ezitategeerekeka ne batuuka okuziikibwa n'obuvundira mu ttaka ng'ekibasse tekikoze eki nanti kati awo nnyini Major bagambidde eddwaliro ligenda lyobbawa lipooti entuufu omanyi a failing state Uganda tuli mu mbeera ya Uganda state yaffe egenda failing ati ne institutions ezeesigibwanga edda ne zigibwako adiisi olwako tezyesigibwa why nakyebalira infiltrating enkola y'emirimu kumbi muli institution tin'abasawo ne bannaddiini n'abasomesa waliwo abantu betwawanga ekitiibwa mu society a doctor a teacher a religious leader tolakwayo nakyemalira abaddugazza bakozeseza ebintu bingi ensi ne batuusa ku level nga naye tebakyakola ki tokyasobola bajjako adiisi esembayo kwata kati n'alipoota okulwawo fuluma ekyo nakyo kibaako gwe kireetera okwebuuza lwaki eruddewo nga mutuuse ne tuwa maiti ne mutuwa omulambo gw'omuntu naye nga mukakasa timunnaba kutuwa kyankomeredde kale nga toliye mugenda yagana n'okwevuga yeevuze nga naye buli gwakaga ngenze for minor surgery so kyanaku saagala mbe ekwekerere naye nze kansuubire nti kansuubire nti nakimanya oba omuntu yenna takinsaidi ebanjibwa ekyo fairness gye mwagala olowooza what should be done kiki lwalina okukola olede waliwo kati ebibuuza kati gavumenti bwomala okulengera message ng'eyo esatulatinga ng'eyogera byeyogera ekisooka ova noonyeza siniste yaki yayo it deserve to roll to be honest nga gavumenti ebyo nova n'obinoonyerezaako ddala kituufu omubaka waddira mutiisatiisa omutta ddala kituufu balina sajja gyagenza okukola ddala bwete bwe yawedde otherwise kasa gavumenti osigala nga oyikyesirikidde oleetera abana abasuubira nti olina omukono mu mutta oba mu nfaaye okitula nti kituufu abantu balina ekigaa nti justice delayed is justice denied kale lipoota anayo n'okulwayo kwayo kokka kulina ekifaananyi kikola ki ne bwajja mu butuufu bwayo the fact is yadireyinze kano direyinga okwo kokka oba owadde room assumptions z'abantu abalala n'abajustifying ku social media tuzirabye oba oziwadde room okukola ki okubeera true yes okay Major mu bino byonna ebigenda amaaso mu ggwanga lyattu Uganda kiki kyakuyiga ki kyetuyinza okujja mu mbeera bwetu naddala kati mu abali mu byobufuzi kuba nalabyeko omukulu gwe bayita Frank Gashumba yavuddeyo n'agamba nti ku state gundi mwabadde nakimuli lwaki mugezesa obulamu bwammwe nga ddala mulina ne medical bagiyita medical bill bagiyita batya eya gavumenti gyebawa n'ogenda ate kugezesa ku bulwaliro obutalina nsa ng'omubaka MP why would you risk n'ogenda mu bulwaliro bwe buti omukulu Frank Gashumba wemakotiza ebigambo kyeyabadde agamba olowooza mutufu kyenkana ki mu statement ye waba nga yogedde bwatyo tewabaddewo ku mbeera yonna Muzeeyi Gashumba kyayogera singa tubadde mu nsi eri nnomo kyandibadde kituufu naye tuli mu nsi nga n'amalwaliro gekengerwa nze namikwano gyange bannabyafuzi bangi onako batya n'okuyingira ne hospital agenze na identity ye nga bw'aba nga adda oli muganda we asooka kwefuula nti adda ayagala kukola kino ekyo reason system kasita erotinga buli kintu kyonna n'ebitongole ebadde biweebwa ensi abantu batandika okukola ki obyekenga oli nagamba oba we naagendanga mayambala n'avaayo so kati abana kye boogera kituufu mu nsi eya bulijjo era eri nnomo naye mu nsi eri abunomo kituuka ekiseera omuntu olusira gw'osuubira nti ye abengenda ku ddwaliro gundi ery'ebbeeyi olinga ate nti automatic eddwaliro ery'ebbeeyi nga bwe riti oba oyagala batagala buli security ne bayadiployingayo dda ekyo oba okyala oba tokyagala buli security ne bayatrainingayo dokita waayo nga gyali otuuka musajja ale ng'ate gwe bagweddeze naye appointment mulala n'oli akolako mulala kati abasinga bambi ekyo kibatiisa andi nga batuufu
atuuka ku serigenda n'adiringa n'ono wawanzi naye ng'akimanyi fomenti badde bato mu byafuzi nga bintu bingi byetamanyi. Yes. Waliwo omusajja mukulu omusijja mwogera linnya agenda n'afuna obulwadde nga buzibu wano ne bulema mubaka mukulembeze alimu abakulembeze ali mu level eya insurance tugende ku Agakani abakyako kutogera Agakani awo mukulu munno omwe yamukubira akasimu nagaya ogenda ku Agakani muganda wange olidda byagwa balina ennoonya yakabairo balina akaala wabweru w'eggwanga eyo gyabaddukira so kati bwe batuuse ku level y'okwanga bantu n'amabairo agatwetooloddeko kati ogatiibwa eringa East Africa kati Mulago Referral Hospital ya Uganda Agakani I think eringa regional referral hospital ya East Africa yonna bwe batuuse ku level y'okwanga n'omuntu ogenda okwebaka mu Agakani atya era tuuse ku level y'okwanga omuntu ne mu Agakani ate okugendayo omanye embeera ki kati amabairo mangi twalina kukola agamanya ag'ebbeeyi agasinga bagayya kati abakulembeze olw'ensonga eyo waliwo akantu koyogedde akantiisizaamu onalebo omunnabyabufuzi ali ku opposition e Uganda otuuka nga ne facilities ze wandibadde weetaaga tosobola za access olw'okusonga nti otya kyekiyinza okutuukako singa ogenda otya era abamu kye bakola kulwana ne bagendere mu bulwaliro wala newulyako n'ekyokulya emmere era abantu bagifulula era eyo bakizuula nti buli omu yakigwamu wakiri oli ekindaazi kyo n'omanya nti kati ndidde ekindazi eno amazzi kati ate nakyo kiraba nakyo libaba yakwize nakyalina obusobozi obukifiltratinga so nga kansala bwaka kikyakuyiga kye tujja mu nsonga ya Helen Nakimuli Mwannyoko naddala mu bulamu bwaffe obwa bulijjo ffe ng'abantu n'abalonzi bo ekisooka teri amanyi lwagenda kufa that is one kola buli kyolina okukola ng'agenda enkya omusawo kola buli kyolina okukola omusomesa kola kyolina okukola munnayavuzi kola kyolina okukola omubazi kola kyolina okukola omukulembeze kola kyolina okukola teri muntu aga nti gwe okyali muto nnyo okyalina obudde teraga nti gweyo lindako okyalina obudde kuba okufa kusobola okusanga ate ne time tuyinza okwawukana akano ne bakubira obadde naye wali kyali akazi naye mulamu ekiteri nyonta mwoyo gwe gye guyinza kufa nayo nga kufanga tolabe ku birooto byo kale lazima bikwatako ekyo kimu buli alina kyokola olina okikola ekyokubiri nakyemalire oba oyogedde oba toyogedde ajja kukima so bw'otakyanga kwogera kituufu kuba oyogedde oba toyogedde ajja kukima naye ojja kuswala nnyo ng'osirise n'ogenda lazima genda ng'ekikuli ku mutima olese okoze eki okitegedde okyatudde abantu bangi awamu n'abakungu ba zi gavumenti batuuse kufa nga bakolimira ku bitanda naye nga balekera mu kamera boogera birala ngeno mu kamera boogera birala naye ng'atuuka eri akolima bukolima okolima kwennyini kuli okuwedde emirimu ekisembayo nga nakyo kikulu kino kibe gavumenti yaffe eyewaŋŋamiza mu buyinza controversy ng'ezo ekintu ekyabanyi kyemusobola okukola okunyiga ebintu by'abantu yeyo okuproducinga reports nga bukyali nemukola ki nemuziwa abantu naye bye mutaba abantu report nga waliwo allegations ezigenda mu maaso mubanga abongera okuyiwa omunnyo mu biwundu abantu bye balina n'okuwa olukusa abantu abalala balina endowooza endala ziyinza okuba nga basuubira nti ezaavuddeko enfa y'omuntu okuba nga ntuufu ekyo baganda nkibabuulira batandika okwekengera nagayi lwaki akyalusira lwaki yeetema engalike lwaki takola kino lwaki takola kiri so eyo embeera naye nga ffe tubijja tulemesa kola kituufu nze adde simanyi dirwe ndifa nze era buli lukya Katonda musaba ekitu eki tisaasi ogenda otuuka okuntwala nga nakusaba mu nsi okulabako nkoze eki mbituuseeko naye bwe sikyakola kintu lwakuba nti wali gundi nanyiga nanzita no kubiriza ku bantu batuuke nga bafunengayo akadde mu bulamu ogenda kukyalirako ku malwaliro ekisooka ekyo kyekyandibadde kirungi lwansonga ekisooka kitukubiriza ffenna okudda eri Katonda omanyi tuba n'okwemulugunya kungi obayo akasente ne kakubula n'onyigira Katonda naye lwogenda tukyaddeko mu bifo bino wammanga eddwaliro ekkomera oguma n'ogamba Mukama Katonda nyinza okuba ndi mwavu naye nkyatambula ku magulu abiri ng'olabyeko ku banno Mukama Katonda nyinza okuwasiina
yali sikoncha ine subi so abasobodde abalina obusobozi Katonda baseesedde ku busobozi ngo ina akasente akensusuwa ekintu ekyensusuwa kyosobola okukolera eddwaliro kikole era ekisinga okwekikulu fe abakulembeze avunaanyizibwa okuba nga tuteekawo ebyobulamu ebirungi fe ate abalina osinga okukola ennyo mulimu ebintu ebimu nga byandibadde at district level nga mu buli district wandibadde eddwaliro alina obusobozi obubaako ensonga zebumaliriza mulako tyandibadde congested gandibadde congested mulimu ebintu ebimu nga nandibadde ku district level nga buli district eba n'obusobozi obujjanjaba ebintu nga kansa obuzaalisa ne bazaala bulungi naye olunaku nosanga district referral hospital nga tebakyazaalira ku stemini awo nogenda mu national referral hospital nga badde bakansa bakyalwanira akatanda nga tebakyebaka ku seminti ngeyo referral hospital kitegeeza naye nga tufisaawo akasente ogenda okutulina sente zeetagisa okukola ku ebyo ntono nnyo okusinga sente zetuteeka mu classified expenditure eyoggula emmundu olwo ne bano bakubako akafuufu ennaku nga tulinga abagamba nti nze abeekuba enfuufu sandibaddeko nabuzi naye mukwekubako enfuufu mukole ku nsonga z'abantu ensonga lwaki abantu banyiigira sente zammwe zemwekubamu enfuufu olwokwabala omusolo gwe bawa mumugezze mulimu kwekubako enfuufu naye bwe temubakubyeko nfuufu nze sibagana kwekubako nfuufu zammwe muzeekubeko naye mukube ku bantu abawo omusolo enfuufu abantu balina kuzaalira mu birwaliro biringa mbizi kansala nga tumaliriza omuntu nga tinga gwe politician oyinza otugayidingamu omubaka ono Nakimuli waafiiridde abadde yamala okuteekera mu gazeti era ng'asobola okulayira mu nnaku z'omwezi zijja mu maaso awo mu May what will happen or what happens nga bw'afudde mu ntebe ya Kalangala Umanempi ssemateeka wa Uganda livere clear omubaka bw'afa right honorable speaker awandiikira akakiiko k'ebyokulonda okategeezaako nti omubaka akoze eki afudde akakiiko k'ebyokulonda ssemateeka akakakatako okukola enteekateeka tugende mu kye tuyita by election era sirina kubuusabuusa omwezi gw'omukaaga ogwo wajja kuba by election e Kalangala okuddamu okwo baba babanga kyokunoonya akalulu mu gundi ezo eryo teriri clear netaka kuddayo okuyita muteeka naye nga kyemmanyi mu mwezi gw'omukaaga waba wajja kuddamu okubawo by election so kati kitegeeza nti Kalangala saawa zino balina okubeera nga batandise okutunuulira nga n'ekibiina kitandise okutegeka ani gwe kizaayo okugenda mu ntebe y'omubaka ono wabadde mu gw'omukaaga bagende okutuuka nga bamaze buli kimu kyaggwa okulonda omukulembeze addako ekyo bwe kirina okuba naye nze ku kyenalako mu kalulu ka January n'enkula ya Kalangala nga bw'eri entebe bakulu bayinza oba bagyetaaga ne history gwe tulina e Kalangala twesabire Mukama Katonda era kino nkibuulira abantu yayise era bwe bagenda okuyisa omulala twesabire Mukama Katonda twetaaga okufuna candidate nga mpologoma nga Nakimuli bw'abadde otherwise bwe tafuna mpologoma eringa Nakimuli chances are very high nakyemalira either nobale misadi n'okugenda okulayo campaign jula Kalangala kazinga bino bisobola jula Kalangala kazinga buli kimu ina kuyita ku mazzi n'ogenda n'ogenda okukuumayo akalulu luba luki buli kimu kigwera ku mazzi luba lutalo era abantu nga Nakimuli abagenze ne bajja constituency ngeezo mu mannyo g'empologoma ze mbawa ekitiibwa abantu nga Nakimuli abantu nga horsepower abantu nga Namugga yagenda Sembabule mu kavuyo akaaliyo era ne kundu twati bamutuze naye lwanga yabadde bazoganyiza ekyali mpologoma ate yagituze ekyamuli mu bulago ono tannazikiza atambuza akola emirimu abantu gye baagala awo programu kyeddako kozi olunaku olwaleero akyali Kalangala ajja ddi ku kitebe olunaku lw'olwa Wednesday oba olw'enkya agendagenda mu paalamenti bw'aba ku paalamenti ajja kujja ku kitebe tumusabire nga bannakibiina bw'ava ku kitebe ajja genda mu maka ge Namuŋŋoona gy'abadde asula bakumeyo olumbe banaavaayo ku lwokuna ku makya jakera bagiyita eklisia y'abasodoksi ku lunaku lwokuna ku makya waliwo okumusabira oba misa then akawungezi tugende Luweero tumuziike bagenda muziika Luweero bagenda muziika Kalangala igwe alaba Focus TV nkwebaza okubeera ng'ogiraba nkujjukiza baganda baffe aba Focus Event Services bagamba nti beeyune
abakwatira omukolo gwo bakuwe services zino wammanga photography videography decoration bakuwe cake ne juice okutegekera omukolo gwo guveeyo bulungi ddala so nga bannaffe aba Focus Graphics and Branding bagamba nti bino bakutegekera bakuwe kibayita branding buli kyomanyi kyonna ekikozesebwa computer bakuteekateekera ekintu ekyo bwekityo bulungi ddala bw'ayagala branding ayagala personalized gifts ayagala buli kimu ekiwundewunde nga kya computer niba Focus Graphics and Branding enamba kwezi ku screen baba bakuyambako okuddukira okuyamba okukolera ekyo kyolina okubeera nga okifuna seerabira kujjukiza bannaffe aba kojja kagato oba bicycle kick ebo batuyambako kumanyiga kisajja abantu baleme kwenyooma kojja kagato ebaleetera bicycle kick okubayambako okubeera bicycle kick kojja mutumidde taata agamba nti abaana b'obulenzi baleme kwenyooma n'okubeera nga tofuna kitiibwa kya bwannyinimu omuntu okugamba nti oyo nnyinimu bategeeza kubeera nga owaggumira ensonga zonna zikolaki bicycle kick ojja mutumidde ate akanyumidde namba z'essimu kwezi ku screen eza bicycle kick obeere nga naawe ofuna service eyo nga tuwumbawumba nga tumaliriza mu kutusigira ku katono nnyo ekifaananyi mbadde nsaba olambulule ku nsonga eri tumalize nayo eya CBN empya munnayuganda ali wano around Kampala eka yagiganyirwamu oba era ebigendera bya biriki briefly tujja kudda informal sector forum mukama nga akkiriza tujja kudda tugigende buziba emirundi mingi naye nga omulimu gwayo gusinga obukulu kuteekawo ddoboozi irwanira muntu ali mu informal sector omuntu ali mu informal sector yatya omuntu yenna akola mu katale owa boda owa taxi omutembeeyi ntunda akakiiko akadduka kange katono ka kiosk ndi muvubi ku nnyanja nsindika kigaali mpoota ku site njokya welding ndi mubazzi ndi mulimi omukyalo omutonotono alimisa enkumbi maanyi ga kifo emirimu gyaffe girito egy'emikono emirimu gyaffe gino egy'emikono ndi mutunzi wa kyalaani so informal sector forum yazze okubeera eddoboozi lyaffe kisooka ebirabo gwaffe okusooka tutambulirako gwa capital mobilization naye mukimanyi nga gye tuli bamufuna mpola opportunities zonna ez'okugaba kasente bwe zituuka kazibe banka zitera okuzibwaira otuwola kuba abasinga tulina misingo tulina ideologies nyingi eziswana obumbi bwa ssente naye omusingo tulina misingo banka zisobola tuwola olw'okuba situbale tulina bibiina bya bwegasi bitegerekeka n'ebitongole ne ssente ez'enjawulo ezituganyuddwa ng'abantu tusobola tutuukako so totandika okukola eddoboozi eryamu tusobole okuganyulwa mu financial facilities zonna bozo eza banka eza gavumenti n'ez'ebitongole ebigabizi by'obuyambi oba ebibiina by'obwannakyewa ebyandiyagadde otuyamba nga tuli wamu ensonga eyokubiri mu nnyanyime twandikiise advocacy for better working conditions bananga mulaba abasomesa balina ekibiina ekibagatta wali azaamaanya omusaala balina bebeekubira endulu effe same story bannamateeka balina ekibagatta bannamakolero balina ekibagatta bakana baffe ali abaseesa tudde ku ddaala basibuulira mu zaakaidi balina ekibagatta bakana baffe abasuubuzi abanenemuka balina ku ssente balina ekibagatta naye ffe abawejjere ebiina ne tulina bitutwala kuba ngalo mu kisaawe koolo nga tububanisa ebipande naye kusaaza okwogera ku bizibu byaffe tebinyega bibanga binyumyamu so advocacy for better working conditions twetaaga okuba n'eddoboozi eryame lijjoteeka parliament ku nninga okutuweereza erijjoteeka president ku nninga otuweereza erijjoteeka local governments ku nninga otuweereza erijjoteeka abo bonna bekikwatwako ku nninga otuweereza erijjo otuyambako okulobinga n'ebitongole ebirakola nga tukolaki tukoleramu munansi eno ali mu Uganda oba kyawano within central twatandikidde mu Kampala naye tugenda tukolagana ne baganda baffe ab'enjawulo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo tulabe nga tukutuula n'eddoboozi eryamu eritugatta ffe tuligategefu okukolagana n'ebibiina byonna ebirala ebigatta abantu abali mu informal sector ebyababodaboda bipartisan kino ekitugatta informal sector mwenna mwalabe mwenna banawagira NRM banaagiraani bwe batuuse otusenda obubanda batuuse osenda abatembeeyi tebatusenzeemu batuuse onakola okwefuula abakwata ababbi ba spare naye nga si bakwata bagoba birala ffenna tebatulowoozezaako ffenna batutute
kyenkanyi n'olwensonga tulaga eddoboozi eritugattana bwe balyogera ku byetaago byaffe lyogera kyenkanyi bwe tuba tubanja bonna abalina obuyinza oba bantu abalonda oba tetwabalonda nga bawaŋŋamyamu nga babwewaŋŋamiza mu nnaku twogera kyenkanyi ensonga esemera nayo nkulu tulina okusikiringa bammemba ku nsonga ez'enjawulo ekisooka kubasikiringa mirimu gye bakola ekyokubiri obasikiringa mu nsonga endala ezirina obanasijja emirimu gye bakola naye nga nkulu ng'amateeka bammemba balina omanya eddembe lyabwe ssemateeka wa Uganda ffe n'atuwa right okukola okunoonya ssente Article 40 fenna tukiriza okukola bizinensi kawakawayiro namba 4 omutembe alina omanya eddembe lye omukozi w'omukata alina omanya eddembe lye omuvuzi wa boda oba wa taxi oba omuvuzi alina omanya ki eddembe lye omuvuzi wa taxi oba wa boda tusobola okusikiringamu n'eki gy'osobola okweyisaamu ng'ofunye kasente okainvestinze oti okozesezozalaka financial discipline omutunzi w'ekyanyi tukutendeka ekyanyi kino innovatinze ote nkikujja ku level y'okusamba ekyanyi ky'amaanyi g'ekifaananyi naawe novuka munnamakolero naggwano ono omwana abadde alima nga olimya ku small scale ogaziya otya kati gwe oli mulunzi ate oli mmemba olwono mmemba yennyini ow'ekibiina kya kivulaba nkayisiza kali gwe tolaba ebintu bitaddeko omutindo olanga okola obulunzi nonde ey'obugaso kati gwe omuntu nga gwe mmemba kati nga gwe oba wa mugaso gye tuli otuyambako mmemba munnaffe mulala ayagala okuyiga okulunda waliwo ate omuntu ayinako obukugu wasobola okukola kiso kati twagala okwongera omutindo ku bye tukola osanga tuve ku level y'okweraba information sector naffe tutukeko waggulu ekyokubiri ekyokusaba ekisinga obwoyo tulina okwoleka muno mu kabina yaffe akatuyamba tuleme kubeera nga byana bya musota egi so mwenna abagwamu eri tuluba mujje mutwegatteko mujje mutwegatteko tulina omukutu gwaffe ogwa WhatsApp na ofisi yaffe eri ku Usaafi awo okutwegattako kukyali kwa bwereere membership ya bwereere wangadde ssemateeka gwe tugenda okuyisa yamujjaawo oyinza okwetaagayo akasente akati omutwalo nga mmemba naye n'aba talina jangu kame tuli informal sector tukimanyi tuli bawejjere mujje tusinga okwetaaga abantu birowoozo byammwe tuyambaganye tutya abadde awuliriza program yo n'afuna interest abasanga waliwo omukutu gwonna oguli online oba osobola kufuna tulina omukutu gwaffe oguli online tulina n'ofiisi yaffe eri ku Usaafi ku Usaafi Park tulina office awali Milo Prince office yaffe weeri awo so gwe wenna omunnayuganda atulaba wabadde alaba programu eno nkujjukiza nti kino nteekateeka yiyo gwe ali mu Uganda wano ate ng'oyagala okugattako ekyo ky'olina n'okugatta n'okweyongerako okufuna networking wadde omukuuta kikwenyeko naye networking kikulu nnyo okufuna abantu abo abakubeerawo mu mbeera ez'enjawulo mu mirimu mu bizibu mu masanyu nakyo kifuuka ekizibu bantu bangi atuuka okugenda ewaabwe okuddayo kebe kati fe abagenda waffe nga mu byalo naye nga tulina n'abantu 3-4 basobola kubaakinga either mu masanyu oba mu nnaku so kati bw'ofuna ebibiina bwe biti obeera ne networking eyo ey'enjawulo n'okuddukira mirimu gyo gy'obadde okola otherwise okuleka ng'olina akaterekeka naye ndowooza obudde bweru akaterekeka buli agenda okwebaka musabire Uganda eby'emikono gya nakyemalira teri kirala kale obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde mbadde ne Maijo oba Mayambala Joseph olwo nno munnabyabufuzi ate era nga mulwanirizi wa ddembe lya muntu gwe wa wansi na bintu bingi nnyo birala byakola otherwise olunaku leero tukomye wano tujja singana mu show ezijja mu maaso erina abantu abalala bangi nnyo omukulu ono neeyamba buli bwe mbaako n'ensonga njagala akuttaanya nja mubalira for now tukomye wano olunaku lwaleero bye bye. Kusubscribinga ku Focus TV yange bingi